Akakadenga tetalamuziza. Yangamba genda atulire nazaala wange yandoganga nanzisira abaana abeera bo wati. Nengamba kati no tutandise okukola ebyaddala. Manyaka kaddako kubale tokasuubira. Naye mulimu sale zaadi zindakidde ezo kuba ate zaadi ziguzigana kugazawo account kubanga ye video gye twazizeemu okukola. Famire y'omukadde olwagirabye ne batandika okunkubira amasimu. Butajjayo video tugenda kusiba, butajjayo video tugenda kukola kino na kino nga nkubira omugagga eri. Nabagambye mumpe miliyoni 2 ze video nkole ki zijjeyo. Mugagga nangamba abakuwa bidding ze ngenda kuwa 5 tojjayo video. Nengaba kati filimu etandise yaddala. Noga ate nga gwetaaga ssente kukola. Era nga neetaaga ssente. Era olwavudde awo nagendeddewo nefuna babounsa be bobolaba nagambe siddamu kutambula bw'omu. Noga abantu banza okubanga bannoonya. Banza okubanga bakubira amasimu ag'okumukumu nengamba nti nefuna security balaba abo bakanyama banene bambi. Awo obuzibu bwavudde abafamire batandika okunkubira essimu. Kati kuno okulabula kugenda eri abantu ba famire yange. Saagala mummanyiire. Kubanga simmwe mwampa amagezi gendiko gentetenkanyizaako gwenjiyizaako ensi. Ate tojja kukabira bo. Obwavu badde bunnuma nga temunkubira masimu. Weewaawo. Kati okuba mundaba ndi buli wamu munkubira amasimu tutandise okutusatiisa nti mwana waffe kati wayingidde mu buzibu bajja kukuloga munneesonyiwe abafamire yange. Kote muna kye munyandi. Tebamukola kino ekintu kimu muteeketeeke wali mu muwafu wakati gwe bananzika nga nfudde. Kyekyoka ky'obasaba. Kyokka kyembagaza ate kati nze nakyusiza kati eddala gye ndikola funeral service. Era njagala funeral service ey'amaanyi. Bassebo ne bannyabo abakyala b'omu kitundu muno nze bampita mu kalakaasanga pulogulaamu yange nkola kwatulira muntu olunaku lwaleero bansibise mu kitundu muno mulimu omukyala gwe tuzze okwatulira olunaku lwaleero. Mukyala gwe oli mufumbo olina bbaawo naye omusajja gw'olina wamubba ku mukwano gwo. Mukwano gwo muli bizi omuloga takwinako buzibu naye ng'omuloga andeese n'angamba gweyimirira awo bw'anaatava ku musajja wange nja kuwa ekifaananyi ky'okitimbe mu kkuba abantu bamutegeere. Mukyala gwe ng'olina obbawo omukazi gwagala gwe bayita Aisha. Omukazi gwagalira omusajja bamuyita Aisha agambye muviire ku musajja muviire ku bbaawo akoye okumulogera obwereere. Omuloze Aisha weetegedde Aisha weemanyi va ku musajja wa munno Aisha va ku musajja wa munno. Omukyala ngambye nti akoye okumulogera ng'obwereere. Omuloze oloze abaana be oloze famire yonna. Aisha ng'otunda emmere Aisha ngenda kufiirako Aisha ngenda kufiirako. Temulowooza nti ate ali wano nze mbagambye ali mu kitundu wano. Aisha yabba bba wa muwala. Aisha yewawa. Nze nkugambye gwetombuuza bingi mukadde. Ye yeetegedde. Ayina omusajja gw'ayagala. Omusajja gw'ayagala yamubbiddeko yabbye omusajja wa munne. Anti oli aŋŋambye nti mwatulire bw'atave ku musajja wange nja kukola ekisingawo. Byebyo ebyange munzigyemu kamera mpudde makinje ku booda. Alright, tubaniriza ku Balance Skin Event YouTube channel. Chenyezo okugamba kiri kimu subscribinga, sharinga, commentinga, likinga. Then bwokola ekyo oba otuwa amaanyi okunoonyeza stories ezinyuma ebisesa n'ebizimba. Olunaku lwaleero lwanjawulomu era olunaku lwaleero baleetedde era nsimbudde n'omusajja abangi gwe mutegeera nga Namwatulira oba Mr. Kenny. Mr. Kenny buza ku bantu. Muli mutya abalungi abatulaba mwebale kubanga muli kuguno omukutu manyi kirujja mbeera abantu awali amawulire amatuufu ate era nga wali ebintu ebinyuma. Mwebale kubanga mubairawo mu subscribing sharing mu commenting. Olunaku lwaleero nine Mr. Kenny Namwatulira omusajja asinga okwatulira. Mr. Kenny tandikiraawo idea eno ey'okutandika okubanga oyatulira abantu etandika ddala ogifuna budde ki noga nti kati nze kansituke na kino ntandika ate kikolera ku social media. By the way no ku internet mbaddeko for some good time njaka omwaka guwezenga gumu n'ekitundu era account yange era ndali enkadde etali ya Mr. Ken J yakuba sikwenagadde oteeka bagiyita Ken Charms. So mbaddeko ku internet naye male banga
ngabo noberawo obongo bwesera nga nfumba tugeza kukola content twanyi challenge z'abayimbi tuzinye ku mazina twemodde ebitakwatagana ngolaba kitegeza kukola ku challenge z'abayimbi nzina n'abayimbi be nali azamanya sente zabo bakolera challenge bayisi kitegeza oli dancer gabalo ganti kuyeyimba mungu gamba kiyinza okukola ku internet ngononya awali masanyalaze nga gaganye batuwadde sente z'ennyimba awo tuzikole challenge bannanga abantu bano baleekaana kyekyabantamya nga tugezaako okupangirira obulamu nga kigaanagaana so waliwo omukyala mukwano gwange bamuyita Jesus Beauty Glow akolera ku Pioneer Mall awo atunda bizigo kati tuba tuli awo ku dduuka manyi kati like twakolagana naye ngabo nga muyambako okukuza account ye tukola adverts mpola butukola bwe amutuuliramu awo ku adverts nga tukola ku social media ye kati Lumumba ndi awo nenfuna ekirowoozo ekyokugenda ku kkubo okulanga ekizigo nga nkutte ekizindaalo basebe ne banyabo mujje mugula ebizigo bya Jesus Beauty Glow na myuka ali ku Pioneer Mall so nerabanga video twagiteekayo nekola ki nekola netambula so tuba tuli awo ku dduuka wajja omukyala client we nga azze kugula bizigo okumugana ne bannaye nga obadde wabuwambulako customer wange namugamba nange nafuna ebizibu omusajja bamunzibako mukwano gwange yamubba naye omuwala ansomooza ajja ne wange nanvuma bikikonaga lwaki tomulumba n'okola ki n'omwatulira naga nze ntalo munnange yaba nemala nfuna omuntu asobola okukola ki ogenda okumunumbira ganga bamanyi butwogere muga nze pa sente nkole ki ngendeyo koje kizona sente zonse banja kuziko kuba nange mpuli omukazi akoze ki antuse wani eno ng'omukazi angambo oyagala sente mmeka mukazi ali serious nga mugamba nze mpe mitwalaga 2 ng'omukazi angamba tofuddeyo ntoba kyekinaddako kati nga ndowooza it's just kunyumya ngo mtu bana kyamu kunyumya embozi okola ki okuwanvuwa ngolowooza tali serious ng'omukazi agamba nti some namba yo awo nyine tiri nga ngamba kati banange akolera wano be wati akolera wano ne wano be wati nga mugamba kale kati nga sente zintula ku simu kati nga tolo omutima gutandika okunkuba ngamba kati ntandikiddewa agamba badde neyogeza kaza mpadde sente naye nga ngamba myama an actor by profession tugende nga nkubirawo kyali wange bamuyita Shakulu nga mugajja tugenda onkwakireko ku kamera nogala nkikolere mu kamera nengamba kankikolere mu kamera ko yangamba recording nga otuuseyo ku Mwatulira kati nga ka video tekali ne kakupostinga yakuwa bulungi location zo nangamba nti genda akolera wano bwe wati akitegeera nga ngenda ntuukayo mu kifo twamalawo essaawa ndowooza nga 2 nnamba nga bwe neetegeka ntandika okuleekaana nga bwe mutima begugaana nga bwe neetegeka bwe kati kangume lumu nga nsiba omutima omulundi gumu nga bagamba sebo ne bannyabo abantu b'omu kitundu muno bamukalakaasako kano batera bamukalakaasa omulimu gwaffe omukulu kwatulira abantu gwe tuzza okwatira olunaku olwaleero bamuyita Aisha wabba omusajja wa Muno Muno ali eyakaba omuloze omukozi ebikolobero naye Aisha ngenda kufa naawe abantu nga bakuŋŋaana awo okoka navo nfunye emirimu nga 6 awo okawokaawo onogaa kintu kiri serious navaawo nga nfunye emirimu nga 6 kati ate obuzibu bwennazo kyaddira Aisha ngo maze okumwatulira Aisha bwamala okumwatulira abantu bonna nga bamutegedde abantu bonna nga bamutegedde ne bagamba Aisha kiyogera ennyere eryokubiri yanga bagoyogera bugezi linnya litya limu ye yeemanyi gweyogera ye yeemanyi era ajja kwetegeera mwali luddawo olwo wano mu Kinnamwandu wano emabega wa kisa kya Maria olukubo so video yasinga otambula kati video njikuwa video nabera nendoza bwana mala ogiweereza omukazi n'alabamu nabera naye ndowooza weeks ngezi 2 nga sina kyagiko ngamba yebeerawo kati mukwano gwange nga ngamba naye omanyi video tugiposting ero Shakulu era nga ngamba naye omanyi video tugiposting nalabye abantu ngeje babadde abantu basanyuse okukola ki idea abantu bagiguze olaba ne bano bakugambye oyatulira mmeka yotelemeka kati nabanga bwi namba yango njja kunkubira abantu babera nga bankubira noga Shakulu abantu nga bankubira nangamba no tutandikeyo omulimu twakobera serious kati bakubagamba kati mbagambe sente mmeka nga ngamba oli omukazi yakuwa sente kati yakuwa emitwalo 2 bagambe okolera emitwalo mmeka 2 kati katandika okubanga abantu bankubira kati nga Shakulu angamba tugule ogundi ne TikTok yenyini account yagigulawo
TikTok account yagigulawo lero weze ennaku 5 lero lizule ennaku ngina following yama nze natidde mwana tulinayo video nyingi nnyo naye ate following video gyenasabe bati video yaleta inbox nga 3 lunaku nagipostinga eri mu ssaawa nga 5 nga yakalaba abantu emitwalo 4 mu ssaawa ezi mu ssaawa 5 essimu ng'evuga nekesa nempulyange essimu zifulizinze bannayuganda balina ebizibu bwe nkuwa ku audios eziri omwo abaana bye bakaaba oyinza n'okufuna infection mu lubuto atula ku basikiri tukyalira omusajja gwe bayita Mr. Kenny Namwatulira ye musajja akyasinza okwatulira era oba olina oliyo ng'olina weyagala okwatulira yakola ekintu ekibi obanga bintu yakola ebibi bingi bikuluma kwatagana n'omusajja ono ye Mr. Kenny. Mr. Kenny tugere mu maaso omaze masimu gayitirira awo amasimu gavuga tutandikira ddala okukolera ddala tutandikira ddala okufuna order nfuna ne manager nfuna ne manager awo ekyo bayifuza serious manager mujja mufuna mutya Nera yajja ku internet nangamba nze ndaba waliwo omulimu omulungi so okukisetinga bulungi nnyo ntandika kubanga tukola nga twogera n'abantu nga tubakwata bulungi kati nze olwo nga nkyakitwala nga nze nga ndowooza just oba bugumu lya internet kintu just kiri awo kiri light naye okulaba nga watu tufunye omulimu omulala ng'omukyala ajja ng'agamba nze njagala ogende oyatulire omukyala weweero yali London ngangamba nazala wange oyo yasobola okupa sente n'empunga yambuuza oyagala sente mekanzi nkutume wenkutuma onkolereko manager ene manager akuba mugambe kakadde mukazi nga tugamba soma mwina account number oba mobile money akakadde nga tetalamuziza yangamba genda yatulire nazala wange yandoganga nanzisira abaana abeera bo wati nengamba kati notandisa okukola ebyaddala manyaka kaddako ngobale tokasuubira naye mulimu sale zaadi zindakidde ezo kuba ate zaadi ziguzigana kugazawo account kubanga ye video gye twazzeemu okukola famire y'omukadde olwagirabye ne batandika okunkubira amasimu butajjayo video tugenda kusiba butajjayo video tugenda kukola kino na kino nga nkubira omugagga eri n'abagambye mumpe miliyoni 2 ze video nkole ki zijjeyo mugagga nangamba abakuwa bidding nze ngenda kuwa 5 tojjayo video nengaba kati filimu etandise yaddala noga ate nga gwetaaga ssente kukola era nga neetaaga ssente era olwavudde awo nagendeddewo nenfuna babounsa be boboolaba nagambe siddamu kutambula abantu banza okubanga bannoonya banza okubanga bakubira amasimu ag'okumukumu nengamba nti nenfuna security balaba abo bakanyama banene bange bankuumira ddala babadde bagana kukuba babounsa bawano nga bagamba ate nga bafaaki nabo bakambwe nnyo tebasaaga tulaba ku basikiri olumba Misakeri nga wesibyezi abasajja balina bajja kuttira wate tudde mu bizibu birala anyway kati bagajayo video tujjayo video bagamba je video kijjayo video account nga bagireportinga nga bagireportinga la kuba nti timu yange kugunye ya social media nga bakola mangu nya apiru awo nga video bagita ngeddamu etambula kuba bubi nnyo awo obuzibu bwavudde abafamily haliko okunkubira essimu kati kuno okulabula kugenderera abantu ba family yange saagala mumanyire kubanga simmwe mwampa amagezi gendiko gentetenkanyizaako gwenjiyizaako ensi ate tojja kukabira bo obwavu bubadde bunnuma nga temunkubira masimu weewaawo kati olwokuba mundaba ndi buli wamu munkubira amasimu tutandisa okutisatiisa nti mwana baffe kati wayingidde mu buzibu bajja kukuloga munneesonyiwa ba family yange kote mnache munyambi chema mukola kile kintu kimu muteketeeke wali mu muwafu wakati gwe bananzika nga nfudde kyekyo kacho basaba kyokka kyembagaza ate kati nze nakyusiza kati dali ndikola funeral service era njagala funeral service ey'amaanyi esobola okukola ku nteekateeka yange sikyakolera mbisimanyi baani abananziika oyaga funeral service dali ndikola funeral service aba bolewe bakufunira nga tebana omuntu ukirako n'abakaabi funeral service kati ebalina n'okufumba bafumba kati munneesonyiwe alali oba family bagabira bakufukira ekizibu bankubira amasimu senga nakubira kwa nakubira tata nakubira mama nakubira nebe nabali bampana kati bankubira aba family bali bampana nanga tebanjagaliza balabo akajoka sambye nyongera kukibajjukiza munneesonyiwe nga bali bakwesonyiwa bakwesonyiwe banvireko ddala kakati Isakeni ono omukyala
kati famire eyo no mukadde gye Ayatulidde nono omukyala boss we yakutuma kati tutuka bo bagamba ogiwanuleyo bangamba nzije video oli yagamba newe oyagala mmeka njazi kutera ku meza tojjayo video kati muunzika muti akwongerayo ku kaserero gawa kati sobola kuva ku mugagga nabagamba munonye ku poliisi eri okumpi omunjagala nzije mumpite kakati tunulire nti goba watandika ekintu kino nakati wekituusa obudde buno okutisatisa kwofunye n'amasimu g'ofunye tofunanga mu ngeri egamba nti naye nkanfunemuko ku bukuumi spiritual basumba bangi bankubira amasimu ono pastor kubira ono pastor kubira mwana affe jangu tusabire jangu nkyerowooza bawa tufuwe mbangenda okulaga kwa pastor bonna siga nti nabo si bangu kubera olwo nigo bangambye yafunisa endigo olubuto pastor omwoyo w'amaanyi yafunisa endigo olubuto kati omuwala yagala ngende jatulire pastor oyo mu lunch hour oyimirire mu lunch hour wakati nangamba yampadde so nangamba gwe jangu ngazza okuwa obujulizi mukalakasa yongo gikutte mu ngalo ne overall yes nangamba gwe botuka ku line y'okuwa obujulizi bwe bakwasa akazindaalo okwogera simbula embalaasi sumule pastor era nkyakirowooza kuba nekya kinazudde waliwo bahaters abajja mu inbox yange nga alina gwawala n'obuwalanyi najja n'atuwa information nga nkyamu kitwasajja kati amagezi tunafunye bakigatto baffe bagenda ku ground ne bamanya information gyompadde entuufu bwebanga si ntuufu tugenda kukukyukiza olutambi luddire ggwe oluyimba lugenda kyukira era olwo kyukira essaawa tolwanira ntalo sirwanira ntalo njagala mazima bweganga mazima nga kituufu yakikola mazima amatuufu temukwatagana era bwe twabadde omukadde olwamaze okumwatulira bwe nti beppa banneiba ne bangamba banange mutuyambye ekyala kisiranyiza kyonna omukazi aloze buli muntu bakigato baffe bonna information bagiina kati kyembuuza tonaafuna mikolo yonna ya poliisi yonnaku zina ensonga abapoliisi ate nabo benyini balinako emisango waliwo abankubidde essimu abavubuka bali awo poliisi y'ekajjansi baga nti waliwo ofiisi omamuyita n'amanya akoze omulimu gw'amaanyi okwebaka ku bakazi ba banne kati goddako akola ku poliisi y'ekajjansi yeebase ku bakazi ba banne bwe bamugambako mbu ng'abasiba era ngenda kuba alina amaanyi ngenda kuwaliza ttiimu yange nene nnyo abawala abankuba basefusi si bagundi ba ordinary sina we sisobola kutuuka ndabye basajja muleya neebuuza sina we sigenda kutuuka kyova olaba nga bajja mu inbox yange basimanyi balina emitwalo 10 gendo yatulira omuntu nabagambye sikisobola sijja kusobola era oba tosobola kutuukiriza bisaanyizo byensaba tujja kukoma kuwuliziganya sigala kulaba stories abanno omanyi bano abantu bagenda bakulaba ogono omulimu si mwangu ssebo omanyi kibaisa okudda era nabagambye gwobanga n'emitwalo gy'okumi gwe kenyini kwata ekkubo jangu kuwa ekizindaalo nkubona abakukuuma ogende gwe kenyini obyatule kakati ojjawo idea yegamba nti kanfuneyo uniform yange nga nze gye nkoleramu uniform eyo nomuna y'omukyalo no Jazuz Bitigulo kyambe idea yali yakwadvertisinga bizigo bya mukazi okitegeera era kati era abasinga obungi bakubira naye amasimu kuba enamba ze ziriko enamba eriko sina yange basinga bakubira naye kati manager yange yangambye agenda kuntungira esuuti nga ya gold gyesobola okuba nga tutambuliramu ate ekintu kigende ku level endala kigende ddala ku level endala tugenda kwatulira abantu sigenda kutira muntu n'omupoliisi kuwulira bubi mwaka ku mwaka oba office ki tugenda kutuukayo ffe mwatulire ewaliyo constituency emu bali mukokolamu mulimu lwakuba tebana bakuweza ssente baagala ngenda jatulire omubaka waabwe wa parliament nti tadda tebamwetaaga talina kyabakoledde tabayambye tababeereddeewo kati gwe watuuke ddala ku ground era bampadde n'amagezi nti gwe musabe appointment mugambe ovamu eyo constituency oli mulonzi we ajja kukkiriza bw'oluba oyingira mu office ddirayo kizindaalo bakadaama abali eyo mwe musinga ebizibu naddala wano abo bayitirivu mu inbox bakadaama mwekwati Mr. Kennedy agenda kubagusiza eki abasinga bonna abajoni yangambye abadde alina emitwalo gyena ayagala ngende emubende njatulire nazaala we ku mitwalo gyena bakadaama tobuzibu tebabeera serious bintu byabo nagambye sijja kubaako kyembakolera bo bagira banda babulabi ayagala ogenda emubende kati kanbuzeemu katono ng'olina bwakuteekamu air ticket ogenda oyatulire omuntu e London
nga 27 omwezi ogujjo waliwo ntwale Dubai limukola kuba yansanze sina yadde nze mbadde sina yadde ekinjogerako kebere national ID ne national ID nagimenyamu nga ndaba tena kyennyambi nga nkoyo gisinga mu bamanerenda nti bwoba nayo ngogenda wewolayo 10 ngogisinga nga nkoyo gisinga nengimenyamu nenge makati kambe nga sina kwenewolera byonna ali mu kubinkolerako omukyala antwala Dubai yagambye ngenda kuteeka ku nnyonyi ojjo yatulire omuntu ali wano ekintu nga bakitadde ku level sina we sigenda kutuuka notwala ku manzi nja kugendayo azo nga zikwatulira kati kambuzeemu katonabisakedi oli omukyala owebizigo era okyamukolera nyona oyo sobola kumuvaako kubanga singa siye singa nayo tompise wano kituufu sobola kumuvaako olwakuba kale just namugambye anyongeze ssente kati kati walinnyelinnyemu kati ampe omwezi alina okupa miliyoni 2 ate nga bulenzi gyampayo n'emitwalo nga 3 ate ngaera bizinesi ekola ate nga bizinesi ekola amaanyi naye agalaba amasannyalaze naye amaanyi agalaba era kuba era saagala kati bannaye mwobe nawulire ng'otunda bizigo totaana kujja mu kabokisi kange mbukukola kalango sijja kukisobola nina obwedde gwenkolera katudde nnyo katono ku gwe ng'omuntu gwe ng'omuntu gwosinziirawo like nti oba embeerayo ey'obulamu ng'oggyeko bino ebyokukwatulira kikyosinziiramu n'ogandika ntetenkanyemu era biki byokwasaganya ebiralalala nze ni an actor by profession gwe mulimu gwange muzanyi wa film ne katemba ndi muwandiisi wa scripts nkola stories ez'obulango profession yange webadde esinga okubeera wadde otandika okugattiragatira kino kyazze luvannyuma nga biri byonna byadde ate era nakyo nga kigwa mu kkowa gy'ekintu kyenkola nti it's all about giving out content yes kisobola nga tekyankalubiriza nnyo tekyambeere na kizibu nnyo okukikola lwansonga nti ndi muzannyi kati tuddeko ku muntu atamanyi Luganda awo nawo wooli oba omulimu guba gugaziyeemu abaagala okwatulira abantu babe mu luzungu emutaano okuba ku ssimu yange sijja kukisobola siri mungereza oyatulira mu Luganda ono yantulira badde antwala nolwakuba oluswayiri lwondumanya evidiyo yo mugenda kugiraba essaawa yona tugenda kugiteeka tuyatulidde mu luswayiri naye ow'oluzungu olina osaka nontwala ate ku Victoria University nemala okulusoma nozokomala okuluyisaamu gojja kubawa ssente nnyingi oba n'obindikodingira oluzungu ati kati nokusooka ate ngende ensome emyaka 2 oluzungu ate male ndyoke nzije njatuliremyaka 2 ngera akyali awalinze kwatulira omukazi angambye omukazi London amaze kyanyazaala bamukola kintu yabulwa omuntu amulumba okumwatulira amaze n'ennugu ku mutima emyaka 10 abadde nakyo emyaka 10 nga lwakirowoozaako yagudde ku namwatulira omutuufu yakampa n'abalala nga 6 era era ogera bakolako nga bwekyetaagisa naye kyera kyenjaga okutegeeza naddala bakiranti bange bannange abatuwa emirimu temuteeka ku pressure postinga video zammwe era waliwo omukyala gwengenda okuddiza ssente ze mba nina programu ngamba nti ngenda kupostinga video eno bweti ku makya nina wakawo abantu banga 10 sinaba kumupostinga naye gwe nakoledde ejjo yagala ku makya mbenga ebyo bitaddeyo ate nga olwedde video yaba yagifunyeeko dda video olumala ogikola bwenti nga soka njikuweereza kitega nti no sikoze ekiko byakiyayi omukyala agenda kumudiza ssente ze era mugambe eyamumpadde mugambe wabula gamba mukwano gwampe enamba kumudiza ssente ze sijja kukola sisobola pressure temutera ku pressure bannange bwe mbanga nakkiriza okukola omulimu guno si mumamaze okumbuulira okukikola era nina program engamba nti lunaku bwe tugenda kupostinga story eno bweti so kubanga nakava mu bya Nazaala ate nawo story yo gyensembye okola ngera ya Nazaala noteekako ku story endala so kubanga account ebalansinga kituufu ekyo ekintu ate bakigamba nnyo abantu naddala bagala bapostingire baserebe ne balemu okukitegeera naye omukazi okuva ku makyakaunt zitambula nga bwe bazaagala nze account yange era ne bwe tubadde tukola twali tutesa tutawaddemu kyakupostinga okupostinga choice yange nze oli nabba namaze dde okumwatulira ng'akitegedde okitegeera so mukaka ne bamikwano kati mu mbeera eyo yokola omuli kutabuza omulimu ogwo bw'obeera ku gulawundi abantu abo like audience yo ekisanyukira ekigula nabadde mubende nabadde mendako era nakumya ekiro sanga 6 naye ekyabadde mubende sonyi bagiyita oli moli babadde bagiyita batya semaduhaze twabadde kota tugenza okwatulira musajja yazaala mu mukazi omwana n'agaana okumuweerera alina ssente ntya n'enkadde
omusajja atadde mu sede kuva eno paka mugende nenda tuuse mu naye wamutayiminze nga naye wali kugambye tuli bakigatto bafe babira ku ground bakigatto babaawo wali kigatto abira ku ground kati asimbudde ava waka akyayimeko mu restaurant ayingiddeko wano tuuse ku dduuka banaye business y'amaanyi ne tuyingirawo twalese mu n'abasefusibo n'abasefusiba ne mulingirawo actually ngina kwongerako abala kuba ekyabadde mu benda abantu bannange namwatulira ngamba ne mu bende gye tuli kati navuddeyo ng'abantu abasabweko obusabye ennamba y'essimu lwakuba bambi temunkubira nga benna bagambye temunkubira ngo ina emitwalo simanyi mitwalo 10 mitwalo 8 mitwalo 4 essimu yange totaana kugikubako olwokuba ng'ozitowamu olwokuba ng'oyidde mu ssente bannaye kati abasajja iyo ttiimu y'abantu bataano nga bwogirabye ng'oli akubira nti alina emitwalo 5 tugenda kiba tekiggwa n'amafuta tegatujja ne bwetubeera kituufu naye kati abantu bo kati kugamba ku ground bakimatidde wabayambyeko Namwatulira kakati katono nnyo kambuuza mu process y'emirimu egyo mulimu kyo gwali gwasinze okuwa obuzibu sinaba nakugupostinga noga nti bannange kakyanga nzirya naliddemu guno era omuwala omusajja ali bweyogerere mutawaawo omuwala yajja mu inbox nangamba Keni n'omusajja yanfunisa olubuto omusajja oyo yanfunisa olubuto n'atanyamba nali ngenzeeyo ngwa mulwadde nali mulwadde kati nze yangamba nti nali mulwadde nawooza nti oba musajja dokita wabula bano ab'ekinnansi badokita bano abazungu kyatangamba nti omusajja gwagamba yali musawo wa kinnansi omuwala teyakiŋŋamba yangamba omusajja nankozesa nanfunisa olubuto naye kati buli omukubira essimu antiisatiisa agamba ajja kunzita ajja kuntuusaako obulabe nga mugamba nti mukonaawo ndepe emitwalo 3 oteekera amafuta mu mmotoka tukole ki tugende ko omuwala nti sikinaako buzibu nga tukeera ne ttiimu nga tugenda nga tubakigatto baffe bamala okukola research bulungi nnyo nga tutuuka ku wantu tandika tuuka awantu ndaba obuyimba obutonotono obutakwatagana nga ngamba naye wano wetuzza watufuntiyewewo ng'omuwala yantindise ku musawo muganda bakigatto basooka kugamba nti bannaye no gye tujja bali bamanyi tolede nze information ngiina ntuufu nabagamba tugenda wa musawo dokita kadawolode bali bamanyi kiri ku ground nti nange nkimanyiko nkinako ID tuuka ewaka omusajja atuuzizza abantu be batudde bati abalwadde basinze layini abazze okubajjanjaba bakolako nga nze ntuuka bannange sebo mwami gwe wafunisa omuwala eyazze okumujjanjaba omusujja olubuto omusajja nga avaayo nga ŋŋamba yeyogera sibitege bambi yavaayo kyekirungi yavaayo netunyonyolegana bulungi nnyo oluvannyuma era vidiyo esinaba kugipostinga naŋŋamba ekintu eki nze kyenkusaba kiri ekintu eki wegendereza information gye bakola ki ogenda kufuna obuzibu naŋŋamba naye nkwegayiridde tupostinga vidiyo eyo yali musajja mukakkamu tukomawo omuwala eyampa omulimu agamba gwe posting nemugamba lwaki wantomeza tewaŋŋamba kuba nandibadde nange mugamba nga miliyoni 2 nengenda nga nywedde nengenda nga nessala zange ezinji ku mutwe kitegeera so kuba omusajja gw'oboolumba bamulalamu yeyo story gye nakakozeeko nange nenzira e Kampala nga mpulira ebyenda bintokota kuba omusajja waba akulabye nako ayanguyirwa nnyo okukyekera kati ate tudda ku story gye wakoze nekwanguyira nogali kata kalimo mpuuse buva story gye nakoze nenyanguyira y'omusajja yabadde awo masanafu ibiri yetugenda tuteekayo akawungezi k'olwaleero mukazi we yabadde ayagala omukyala yazze mu inbox yange nanga nti ali Dubai naye Dubai bamugamba ayenda aleeta abakazi alina n'omuwala gweyagala awo okumpi neiba nanga magendo kuba baneiba onasula muno nasula muguno omuzibu naga agendo yatuliro n'omuwala ave ku bbaawo nange teyagambye yatulire musajja bulo yatulire omukazi mbu yamwoleza engwe yamufumbira yamukolera biki kati tugenda nozambalira netuzambala netugenda ku kazigo tutuukawo ng'omukyala no gwe tumaze okwatulira waali tumwatulidde ate nga neyasuze ng'omusajja gyali naye ku makya ngende yasuze mu nnyumba mulala eneguyasuziza mulala ate ono omuwala naye avaayo yeekyanga agamba naye musajja gwe obwenzi kati webakane ku neiba wangamba neiba musisitawo firimu n'enyuma eyo yanyumidde nnyo nogaati wala story eno bali ateekoze bweru yes wagenza okwatulira
Bogezi okwatulira. Nga tenda n'okwatulira ate omulala ali munda. Ekitegeeza y'omusajja ate ye mwezi nnyo. Ekitagambye ye namugambye boss wange namugamba naye kyensanze ne video kangu kuteereko njera nze olumala okukola bweti. Nasumpereza mukama wange mtu omulimu ogulabye. Naga nti butuufu omulimu gwongule gubadde masavu. Nti omuvubuka ali mu kwegere bambi tompostinga nyamba tompostinga bambi tokikola naye nga tesina kyakikola. Kakati twogereko ku mbeera oba tuuse ku ground ng'ena bugenza okwatulira. Oba oluusi tofunangamu style n'avaayo eri oba kale ba engeri yonna oyo gwogeza okwatulira naye nayagala akwokyeyo oleme byogera. Ati kati nze obuzibu bwange nti nkolagana nnyo n'omuntu eyampadde omulimu. Kyova olabanga ne bano bwe bazze inbox yange bano batabani ba mukadde. Nabagambye mumpe miliyoni 2 oli muddiza akakadde ke nange mbenga ndiddeko akakiri. Akakadde. Ekibalema. Era ne nkubira mukamene muga mukama wange. Eno bangamba bwe bati nange bakuwa 2 nkuwa mmeka? 5. Kati tudde mu reality. Singa obaze okunjatulira. Oba wakasimbula bwoti ne gasooka olindemu. Bakuwadde sene mmeka okikole. Noga nti munanze bampadde miliyoni egi emu nzije nkwatulire. Nenga akankuwa 2 dayo byesonyiwe. Wekikola goli mukozi wa setolike. Nze nga ndya kwata akadde kolinga nkamuddiza ke akaba yampadde nga nange ndi akadde tonya sente. Kino ndi mudwagoze kufuna sente. Kituufu. Yes, azonga yadde nga twagala okuyamba abantu naye ate nayo sinze Katonda. Sege olaba ne muzeyi bakyamuwa sente paka nakati. Okakasa. Muzeyi bamuwa amawanga gebere bamuwa sente. Naye kati Kenny. Ekintu kino. Wakisimbudde kuba tugenza okutunula story nga watandikanga oli mu kulangera ebizigo kale nga watandika video gye wasooka okukola eyakuwa amaanyi. Kakati obudde buno gwe olaga nti oli serious ekimala teriyo kuzikiza tolina mu idea ganti nja kukwasaganya ebirala bino kandi nyongera okubajjukiza bassebo ne bannyabo tugenda kwatulira abantu tugenda kubeera amaloboozi gabo batalina ddoboozi. We are going to be the voice of the voicelesses. Alali. Gwatana ddoboozi lyogera kigambo nze ntuma nja kukyogera ate n'omutima gumu. Ate n'omutima ogwo gumu. Seegenda kwetiririra nalayidde ekijja kikole kitya kijje. Temugenda kundaba nkyankeera enkola video mbagabe bassebo ne bannyabo temuddamu kujja mu inbox yange sikyayatulira muntu no. Kati n'ekirala waako ono yenna waakupostingibwa in case buli gwona boyatulidde waakupostingibwa. Si bonna nti bapostinga nakolera abaclient basatu ngagamba sagala kintu kya social media nakimu gukola video gimpeereze topostinga era bwongamba nti don't post I don't post. Nera baseka kimanyi bagala kupost. Bagala nnyo okupostinga naye wali abantu abalisagaza njagala ogenda omugamba akimanye kimunugunye ku mutima naye nga tomupostinga. Ne kakati mu mbeera ey'okwatulira mirundi emeka gye wakatuukawo kwatulira omuntu bati gogenda wefudde nti tomumanyi ekitegeere mu mbeera eyo mirundi emeka gye wakagenda okwatulira abantu abo abantu ne bamujja oba ne bamusongamu nti yoyo gwagamba yoyo embeera etera obaawo. Nakakifunako omulundi gumu ku musajja ku story gye nakoze ey'omukyala w'ettaka. Omusajja oyo ng'aguza abantu ettaka akola forgery. Afera abantu aguza mpewo era wogabira nti story bwogikola nga ntuufu inbox yoka comments zikulaga storage abantu abakajja mu inbox nga bannange nange omusajja oyo kenyini gweyogedde nange yankola bwati ne bwati so ebiseera ebisinga stories zino bwe tumala okuzikola tubeera story ogiwulira ku ground ng'era owulira ekwata kakati twogereko ku kyakawunti zo kubakati fe abasiga tukumanyidde ku TikTok ku social media endala zonna olinayo account nti oba nti zenna Instagram yange ninagundi mpozi nga ogambe like mbadde ku social media naye nga nkola bintu birala nina YouTube channel yange ndi ku Instagram Facebook yonedde sikyalina account kitegeeza kati wakwagala alina kufuna mangu alina kuyita ku TikTok olina kujja ku Mr. Ken katwogere ku following yo ku TikTok kuba ndaba twakapostinga content mungi ate wandaze nti account eyo mpya erimu ennaku leero lwezeze ennaku 5 eri mu following ki mitwalo 3 kati eba mumeka
mu nnaku 5 ine emitwalo 3 mitwalo 3 akaunti ng'edduka nnyo edduka simanyi kitegeezo kyokola kikwata ku bantu kyekyo kyagambye nti omanyi abantu bangi bali eyo ng'afa n'ekintu ku mutima nga omuntu asobola kukola ekintu nga ne bw'otulaawo n'okirowoozaako wekka owulira nga omutima gukubuguma waliwo omuwala story gye nakoze nagitaddera kuba kukyali kulabula yazaala omwana yakera muwala mukyoli yazaala omwana we yakera ku masana agenda mu ddwaliro erimu erya gavumenti wano mu Uganda lesinaba kwatula linnya ngende okwatula linnya mu vidiyo eddako n'azaala omwana n'atugenda mu ddwaliro yatuuka mu ddwaliro omusawo yatuuka mu ddwaliro ssaawa ngezi nga 2 yatukoledde ng'afunye amazzi ge basooka okuyiika abo abakyala omusawo n'amugamba ng'ozze oweddeyo olinamu ku ssente nkukwateko kuba omuwala nti siina ssente namuga kati oba tolina ssente ddewa deeka ng'aweddeyo omwana n'agamba kusumira nako emisalo gyange 10 n'amugamba genda oguleko wali ekiveera simanyi ne maza kit n'omusawo n'amugamba kuba biri byamumalako emitwalo 4 nawa n'omusawo emitwalo omusawo n'amugamba omukwata ayagala emitwalo ssente n'amugamba nyamu emitwalo 6 gye gisigaddewo kanjikuwe nagimuwa kati omukyalo ono ng'agenda azaala omwana mu ddwaliro lya gavumenti yala gavumenti agasinga kyeyaŋŋambye nti olumala okuzaala babateeka akafaliso abantu nga munana nga mutaddeko obutesi mitwe gyokka kati bw'amala okusindika omwana omusawo amugamba genda gwe kennyini onoonye space wosobola okwebaka tukuleetera omwana wo yamala essaawa nga nnamba nga anoonya ka space wasobola okuteeka omwana kyokka nga yakava okuzaala agenda okukomawo ku woodi anoonya omusawo yamuzaalisiza nga takola ki tamulaba nga n'omwana taliiwo omusawo yabuzaawo omwana w'omukazi yadde okumuwa omulambo nti kale omwana wo bwegenza afudde wuuno omulambo guguno omukyala akomawo olwatandika okukaba eddwaliro lyonna litabuka abuuza omusawo amuzaalisiza agezaako okumunyonyola bagamba bw'obanga ozadde kituufu omukyala afuluma woodi ng'omaze okuzaala bakuwandiika n'omwana wo kiro zabadde nazo nabiki nga bagamba tukebere mu kitabo ng'omusawo tiyawandiise mukyala no mu kitabo ng'ekiraga nti omukyala ali mu kulimba nti yazaalidde muki mu ddwaliro omuwala olwangambye nze nga ngenda ku ground bakifeesa fe tugamba omukazi oyo yava ne boda yaginyina ku stage awo ng'agenda okukola ki okuzaala kati nekakasa kituufu omukyala yali lubuto bakigatto bakugambye nti omukyala abadde lubuto neddagala abadde nga era alinywera awo nga n'ekipande akirina esitoli ate ng'ekwatako nnyo tumaliriza tudda ku ddwaliro bagamba baleeta abasawo abakola kuolwo olunaku lwonna ng'omuwala omuntu yakuzaalisiza oba omujjukira nga lwaga nti bw'ofuna akabenje omuntu akutomedde oba omujjukira omukyala ng'agamba bano bonna bamulese mulimu yakoze ki yanzaalisiza nga kitegeeza nti mu ddwaliro mulimu ensolima mulimu obufere nti oli n'atuuka okubanga ava gy'avudde agende mu woodi azaalise omuntu ng'eddwaliro terimumanyiiko kitegeeza n'eddwaliro likolagana n'embeera eno eriwo poliisi y'omu kitundu omukazi ng'agenda ne reference bambi agirina tebannamuyamba yadde empaka nakati nga lwaki toyamba muntu ng'oyo kati omwana oyamala omusindika teyamulabako teyakola ki teyamulabako naguno gujja ali awo atonya amabeere gamutonya akyatonya ye ng'omukyala ali mu kwewujja omusajja yamugambye nti oba watunze omusajja baba yamugambye nti walako omwana wamutunze bakuwaddemu ssente mwagala bawe naye atadde omukazi kuninga ayagala ki ayagala mwana we ndowooza ng'aba bamusharingira ndowooza akawunti yange nabadde ndi awo ng'ajja mu inbox ng'akaaba amazibu eddwaliro naliwadde wiikisi ennungi ezi byetereeze bwe bateetereeze kigenda kutokota sinagamba ekisina kugenda kuttira ku liiso kirungi obukakafu omuwala abulina stori webanga ntuufu ng'eri mu layini entuufu ndi mwetegefu okuyiwawo omugongo era bakigatto bakyalimu basigatto bali ku ground bakyanoonyereza poliisi yatuvuvunze oba ne audio ezimu zetulina nga poliisi amugamba you're even giving wrong information omusirikale ng'agamba omuwala ali giving wrong information eyo audio nayo ngiina omukyalo ono ne we yali azaalako olunaku abantu abaaliwo ko baamulaba nti waali yazze n'alina olubuto era n'omukyala yali amuliraanye nga banoga nti bwe yafuna ka space ngwafunye ka space yebaseewo omwana omukyala agamba n'emidwaliro mwennyini mulimu abatuweera obujulizi nti omukyala yazaala najja nga anoonya wagenda kwebaka naki namwana ne ku kyalo chairman w'ekyalo omuwala kwabeera twatuuseeyo bonna nga bakimanyi omukazi abadde lubuto naye omwana tebamulaba omwana tetumulaba
kitegeeza omwana ono eyamuzaalisa eddwaliro limumanyi ate era yakozesa bintu byabwe ate eddwaliro lirina kamera bagenda okebera kamera nga zaffe emyaka 2 emabega. Kitegeeza obufere bukyali awo bw'amaanyi bekikwatako ensonga eyo mugiwulira ye Namwatulira agenda kukola ogugwe abawadde weeks eddwaliro lyesootingi beetereze oba tatereza ndayira aganyabo nzera oba no sorry gye ngendo sembayo okukola naye ng'ono omuwala alina okufuna obwenkanya kituufu ngenda kujja n'eddwaliro eryo n'omusawo gwagambe yamuzaalisa ne poliisi eyo eyamuvuvunze tubateeke mu kkooti y'abantu ekkooti y'abantu yesinga abantu basalewo abantu bajja kusalawo ekitegeeza mu kukola zino sitolezo oba mu kukola emirimu gyo gino wewe nawe sitolezo bakweta nekwatako yankuteekera saamusabye yadde 10 n'eki wamugaye kankikole ku One Love saamusabye yadde 10 n'eki naye nasose neetyamu nafunye mukwano gwange nga gwe neebuuzako nagamba nedda toyingira bintu ojja kufuna obuzibu ezo sole kale ziri mu gavumenti nengamba naye gavumenti eri bamanyi gavumenti yenze nze nkola gavumenti kati gavumenti erikola ekintu kati bwabanga ono omukyala ate ne gavumenti eyagala obwenkanya ono omukyala embeera gyalimu oba kiseeza okubanga ozadde omwana n'otamulaba nako amabeere gaba gatonnya tasobola kuwona kati oyo omukyala asobola n'okufa yaŋŋambye asiba mu kutambula talya tanywa nakawere kuba kati wiiki etandise aba agenda kuba aweza omwezi bambi mwezi mulamba talaba ku mwana we bana katusinze wano ku brown skin okuba skin events okusaba gavumenti oba ne bekikwatako eyamba omukyalo oyo nga ne Namwatulira naye bwakola ogugwe abasinga abajja mini boxing amugamba naye toli mu content kati oyo aba content ddala oyo aba content oyo abavuddeko abasuse ku kibayita content kiba kitugenze mu mbeera yo ekwatako so abantu balina ebizibu kyova nagambye ngenda kubeera eddoboozi lyabatalina ddoboozi nze nasazeewo ndekewo omugongo gwange ekijja kikole kitya kijje ne bampa n'ekizampaawo walabye kyatuse ku Segirinya yagezaako okukolera abantu ekyamutuuka kati nange kyenninze endabye guli mumalirivu ninga katogo kasirira bikakola ki bwekatokota gwe lino lunaku gwagamba nti content lino lunakya ku makya nga ndi ku mulyango gwo nga kyakutokotera nga kikutte ggwe lwojja okakasa abantu aba skin events tuline Mr. Ken Namwatulira musajja asinga okwatulira era oba oyina gweyagala okwatulira genda bugenzi ku TikTok yo steekamu Mr. Ken abajja kuba bamukuleetera ofune namba ye yogenda kusomera lusomera abantu b'ennamba abo esimu yange yeziro 759 52 73 18 abakufuna oba nina butereevu original speaking to manager najimuganye ayinza okumbulankanya namugamba nze njekwatira ate ngambe mbwate biki wagana tujja kuwaya manager manager abeere mu birala era naye akimanyi simu nze kenyini nze njekwatira anti kati abantu balina emitima eminafu asobola okufuna story ngaeyo nakyo gikugamba kituufu simu nze njekwatira nga tumaliriza gyabeeyo kimu 2 3 byoyagala okugamba abatulaba wano abatulaba basebo ne bannyabo kusinza yona yona gye muli tobeera eyo ng'olina ekintu ekikuluma ku mutima notakyogera ennugu y'okumutima etta osobola okufa osobola okukaddiwa n'ekintu ku mutima naye nga osobola okwekola ekikyamu ffe mutwesige tugenda kubakolera ku bbeeyi layisi ate bw'otusanyusa tutana okukolera ku bwereere kati ng'oyo omuwala sorenze yankutte so attached neŋŋamba ono sosobola kumujja kuwadde n'ekikumi n'eki ate nga mbasuubiza nti buli story yonna egenda okuyita ku gundi yaffe ojja kufuna obwenkanya. Aisha tuddayo yalemedde ku musajja wa munne kati ate yamututte butwazi story yabaddewo omusajja yaganye okuddayo eri kati bampadde omukyala ali mu kupaakinga ebintu bya musajja bitwalire Aisha wakolera bingwezi omusajja zerekayo byonna agenda kumumuwera ddala ayagala abipaaki agenda kumpa ensawo ne keesi z'omusajja zonna bitwalira Aisha wali wakolera abanyuka agende nabyewaka amugaye nti waaye wuuyo omusajja wo mbatadde tugenda kwatulira abantu abaagala n'abataagala tugenda kubeera eddoboozi ly'abantu naddala omuntu wa wansi bakubanga benna bategeezezza mu ntandikwa
bw'ojja mu inbox yaye ng'ozze twogere ebya business so totandika kumbuuza ate kati gwe weesize eki okozesa ki temumbuulirira temumpa amagezi naddala mwe bafunye message nyingi ba advisor by the kino kati ba advisor mwababuulirira ababulizi ba internet abajja mu inbox natiko okumbulirira n'okunsabira nina abantu abatuufu abamanyi abansabira abadde abansabira ebbanga lyonna so seetaga kujja mu inbox okunsabira kumpeereza ssaala abansabira mbamanyi okitegeera so gwe mufa nnyo ku kyemba watofa nnyo ku bulamu bwange kuba tosobola kunsinga kwagala bulamu bwange talika kati okugendereza gy'olya talika okugendereza wosula ne wosula sengukawo ojja kufuna obuzibu mukwano eyewezo mu bakati gwe temufaayo nnyo ku bulamu bwange omusajja alina abeeseefu sibameka ate omugaye mbw ate osenguka ate kola ki tuyise mu byatika by'amacupa ate ng'onyumya endeku bamuyise namwatulira namwatulira mbadde njagala okozesa omukisa guno oyiseewo omukyala ne bizinensi y'omukyala yasooka okukuwa platform basebwe ne bannyabo singa teyali mukyala gwe bayita Jazz Beauty Glow asangibwa ku Pioneer Mall PH32 temwandindabye yampa omukisa nanga amakeni jangu boosting account yange etugukola bulungi nnyo era nanga amati keni ze teri ambeera kumpi n'atanfunamu nzikiriza nti ojja kunfunamu ekyamakulu mukyala musabye nnyo yanjigiriza n'okusaba by the way era yebulidda kika mbeera lunch hour tugisaba n'olweggulo mukyala wadini nnyo nyini ddala era njagala kwisaga omuswala mukisa guno okwebaza kine simu eyo kenyini gye nakwasa video yasookedda yali simu ye yagaa nti genda ogatte nekyo ekizindalo kyenyini yakigula yakigula nga tugula kulanga kizigo kumbe nga mukama agenda kuyisizaawo omukisa nyambireko n'abantu abalala era omulimu ogwo ntagulinaako buzibu yadde talinaako buzibu era nga babugambi genda maaso kuba bambyetandisa okutya naga bannange tebakutta tebakuntwalako tebakola batya kankusabira essaala bannange nyongera okujjukiza nti teweeraliikirira bamugumu nze naawe tuli tuti so abaagala ekizigo bagende mugende bajjazo zibitugulwa ayina ebizigo ebyerusa abaami n'abakyala